إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe egikwatagana ku hijja. Naam, hijja ne umra insha Allah. Naye nga twalaba mu musomo gwaffe ogwaggwa al-mawaqit, ebifo bye tuyitamu okubeera nti tugenda e Makka. Waliwo ebifo nga tolina kubisukka nga tonaaba kukola ki? Kuleeta nniya, kunuuyirira nti ogenda kukola hijja. Hijja yo erina amateeka ag'enjawulo. Yo waliwo ekifo ky'otuukamu nga tonatuuka Makka n'obeera nti oleeta enniya. Enniya kuba kumalirira, n'omalirira. Era twalaba ebintu bye tukolerayo. Tugamba nti mu kifo ekyo bw'okituukamu eyitibwa miqaat. Omusajja n'omukyala waliyo ebinaabiro naki ogenda n'onaabako, ne weeyonja bulungi, ne weemwa mu bifo bye tumwa wansi w'enkwawa n'ebirala. Ebifo ebyo ne tubimwa okwekuma obuyonjo, osalako enjala biki ogamba ne weeyonja n'obeera nti weeyonja bulungi, kubanga weeyonja, kubanga onaayingira emizizo gya hijja oba umra ojja kuba tolina kukola ki? Tolina kubeera nti osalako njala n'okuggyako enviiri. Kati mu kiseera ekyo onaaba n'osalako enjala, n'osalako neweemwa bulungi, n'onaaba n'ofuna wuzu, n'osaalako. Osobola osaalira aka za after all sunna z'osaalira aka 2 za kumala wuzu. Naye nga byonna bye twogedde si bya tteeka, si bya tteeka. Katugambe omuntu yanaabidde waabwe ewaka oba yasazeeko enjala ze n'akola biki, naye yeeyonja bulungi ng'ali ewaka, n'atuuka ku ihram, n'atuuka ku miqaat, n'agamba sigenda kuddamu kunaaba, talina buzibu. Naye bino wammanga bya tteeka. Omusajja okubeera nti okyusa engoye n'oteekako engoye ze tuyita ihram, olugoye olwa wansi ziringa tawulo oba leesu, engoye ezo enjeru olwosiba wansi n'olulala oteeka waggulu bwoti. Omukyala ye tewali ngoye ziri specific, tewali ngoye zeeyawulidde zayambala ku hijja oba umra. Ye ayambala engoye kasakaba nga ngoye nnungi naki nga teziriimu kwewunda. Olugoye olw'omusiraamu, omukyala omusiraamu lwayambala ng'afuluma lwayambalira nga twalaba ku nnyambala y'omukyala omusiraamu. Bw'amala awo okukyusa engoye ezo kya tteeka eri omusajja n'ayambala engoye ezo enjeru. Bw'omala n'okunuuyirira okuleeta enniya nti ngenda kukola ki? Ngenda kukola hijja oba umra. Ogamba nti labbayika umra, oleeta enniya okumalirira mu mutima gwo nti ogenda kukola umra oba ogenda kukola umra. Bw'oba ogenda kukola hijja era n'oleeta enniya nti labbayika hajjan oba labbayika hajjan wa umra, sinzira ku kyogenda okukola. Oba ogenda kukola umra yokka, oleeta enniya nti ngenda kukola umra mutima gwo, n'oyogera ekigambo nti labbayika umra, nyanukudde kubeera nti nkola umra. Oba labbayika hajjan nti ngenda kukola hijja, oba labbayika hajjan wa umra, ngenda kukola hijja ne umra, nyanukudde okubeera nti nkola hijja ne umra. Naam, ebintu ebyo bikola ng'oli kuki? Oli ku miqaat, n'obeera nti otandika okuyingira emizizo. Olwaleero tugenda kulaba anwaa'ul manasik, ebika bya hijja ez'enjawulo. Hijja za miteeko emeka? 3. Kati oba ogenda kukola kubanga yo umra tugambe nti yo ogamba nti labbayika umra, oleeta nniya mu mutima nti ngenda kukola umra mutima gwo, n'oyatula n'ogamba nti labbayika umra, ekitegeeza nti ngenda nyanukudde okubeera nti nkola umra.
katubanga oli mu biseera ebitali bya hijja katugambe ogenda kukola umra ya bulijjo kuba umra yo ogikola ekiseera kyonna naye mu biseera bya hijja ina emyezi 3 alhajju ashhuru ma'lumat hijja ina emyezi 3 shawwal dhul qa'da ne dhul hajj je myezi gya hijja naye nga tukimanyi nti gira emikolo gya hijja gyennyini gitandikira mu mwezi ogwa dhul hajj kitegeeza omuntu wakeera n'agenda mu shawwal ng'agenda kukola hijja alina okulinda paka dhul hijja watuuka n'akola hijja. Naam, kati omuntu agenda okukola hijja zibagambe zirabika bisatu olondako kyoyagala. Waliwo hijja eyitibwa at-tamattu'. At-tamattu' yeruwa yokola hijja ne umra. Okola umra osooka n'okola umra, bw'omala okukola umra n'otahallala kugamba n'omaliriza ddala. Kugamba weetolola Kaaba n'okola sa'i ogenda Safa wal Marwa wamala n'osalako enviiri oba n'okendeezaako enviiri z'oku mutwe. Eyo gye bayita tamattu'. Eyo okoze umra bw'omala n'otahallala kugamba n'ova mu mikolo egya hijja n'otandika okwambala engoye zo z'oyagala. Tuli ku musajja n'ajjako engoye ze kuba omukyala tugamba enviiri zonna tozisalako. Omukyala tugamba enviiri okendeezaako katono biqadri ogamba ekigero ky'akagalo kano si kagalo kalamba wabula kana akasaza akasooka okuva wano ku lwala paka wano, okuva wano kagalo katandika paka wano wano wasooka. Kyekigero omukyala kyakola ki kyakendeeza ku nviiri ze. Ageraageranya obuwanvu bwe butyo. Omusajja ye akendeeza oba n'azisalirako ddala. Kati wattamattu wamala umra asobola okubeera nti akola ajjamu engoye ezeza umra n'ayambala engoye za bulijjo, ekanzu n'empale wabiki ebya bulijjo. Kati n'abanga avudde mu mikolo gya umra era nga kugamba bakuyita at-tahallul, okubeera nti avudde mu mizizo n'abeera nti asobola okukola ebintu byayagala kati ng'okwekuba akawoowo naki okusalako enjala okukola ebintu ng'ebyo kuba tebikkirizibwa ku muntu agenda kukola hijja ali mu mizizo oba ali mu umra nga tugenda obbiraba. Naye omuntu akoze tamattu bw'atyo bw'asooka okukola umra kati n'alinda okutuuka ku yawmu tarwiya olunaku olw'omunaana mu hijja n'alyoka akola ki? N'alyoka addamu n'aleeta enniya buto eya hijja n'aleeta enniya ihram n'ayambala enkutu nga enkutu enjeru n'ekino ekya waggulu n'agenda Mina. Awo n'atandika emikolo gya hijja paka wagimala. Bayita tamattu kyekyo ekika ekisooka tujja binnyonnyola nga tutandise okuyingira hijja inshallah mu bulambala mu bugazi inshallah. Ekika ekirala ekya hijja ekiyitibwa al-ifrad. Ifrad yo omuntu aleeta enniya ya umra yokka, ya hijja yokka. Eri esoose at-tamattu wabeera eri ku miqaat enniya oleeta ya umra ne hijja labbayka hajjan wa umra. Oleeta enniya nti ogenda kukola hijja ne umra. Naye oba ogenda kukola ifrad oleeta enniya ya hijja yokka labbayka hajjan. Oleeta nniya nti nyanukudde okubeera nti nkola hijja yokka. Era gwe oyambala enkutu nga oli wano ku miqaat, enkutu yenjeru tugamba omusajja n'olugoye luno lwateekako waggulu n'agenda e Makka nga tujja okulaba n'atandika emikolo gya hijja yatandikirawo hijja. Al-qiran yo hijja eyo akola hijja ne umra naye nga abigasse wamu. Akola hijja ne umra naye nga abigasse wamu byonna. Wattamattu ye akola hijja ne umra naye ye abyawulamu. Asooka n'akola hijja n'ava mu mikolo emizizo n'agivaamu then n'alinda n'atandika hijja ku lunaku olwa yawmu tarwiya, lunaku olw'omunaana naye tunaalaba. Naye ono wa qiran byonna abikola abigatta omulundi gumu. Bw'amala umra takola ki? Tatahallala, asigala akyali mu nkutu ye enjeru n'olugoye luno olwawaggulu omusajja nga n'asigala nga
emizizo tagikola nga akyali mizizo nga tunalaba inshallah. Naam, emizizo ejo ye gino wammanga. Bino bintu wammanga bino biri haramu omuntu okubeera nti akola ki abikola ng'ali mu hijja. Biri haramu okubeera nti omuntu abikola ng'ali mu hijja. Ekisooka omuntu okubeera nti hijja oba umra kasita kwoyambala enkutu wali ku ihram omusajja n'oteekako n'ekino ekyawaggulu n'oleeta enniya n'omalirira nti labbaika umra o labbaika hajjan, tokkirizibwa kukola bintu bino wammanga. Kasita kwomala okuleeta enniya n'otandika kati okugenda e Makka, bino biba haramu gy'oli kasita kuba nga omaze okuleeta enniya. Ekisooka okusalako enviiri oba okuzikendeeza. Ekyokubiri okusalako enjala tokkirizibwa. Ekyokusatu taghtiyatu ras, okubikka ku mutwe. Naye omukyala ye alina okubikkako, naye omusajja tabikka ku mutwe. Bino okusala enviiri n'enjala byonna omukyala n'omusajja bibagatta, talina bikola. Okubikka ku mutwe omusajja talina kubikka ku mutwe ng'ali mu mizizo egyo egya hijja oba umra. At-tatayyub okubeera nti omuntu yeekuba akawuwo, tokkirizibwa omukyala n'omusajja ng'oyingidde umra oba hijja. As-sayd era nga twalaba mu tabarruj, omukyala teyeekuba kawuwo newaba mu mbeera za bulijjo, teyeekuba kawuwo okugyaho ng'ali ne bbaawe oba ng'alina abo abatamuzira kuwasa. Naye bw'afuluma wabweru ng'agenda mu bantu mu basajja abalala atali bbaawe talina kuba nti yeekuba kawuwo kuba nti asikiriza abantu. Naye mu hijja ne umra omusajja takuba kawuwo ng'ayingidde hijja oba umra. As-sayd okubeera nti omuntu ayigga tikikkirizibwa. Okubeera nti aqdu nikah, okubeera nti omuntu awasa oba n'afumbirwa, yadde okubeera nti afumbiza omuntu, omusajja n'agamba nti ngenda kufumbiza muwala wange, tokkirizibwa ng'oli mu hijja oba umra. Okubeera n'omukyalawo, okubeera ne mukyalawo mu mbeera z'obufumbo kazibeere entandikwa y'okubeera n'omukyala kati ng'okumunywegera n'ebirala ebiringa ebyo omuntu byasooka okukola ng'agenda okubeera ne mukyala we, byonna tebikkirizibwa. N'okubeerawo naye mu kikolwa kyennyini nabyo tekikkirizibwa. Ekisembayo labsul makhit, omusajja, kino kiri ku musajja yekka takkirizibwa kubeera nti ayambala engoye eza bulijjo zino nga engolaba ekkanzu, empale, essaati, ebyo tabyambala, wabula ayambala enkutu wansi, ayambalawo nkutu n'ayambala n'olugoye waggulu. Ebyo nno byemizizo talina kubeera nti abikola omuntu ng'atandise okubeera nti ayingira emikolo egya hijja oba umra. Inshallah tujja kutandikira wano musomo gwaffe ogujja. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.